singa poloti ya mazzi naye basasa okubalaba kiri kitya bannange ngoma zaki naye mumanyi okulanya muyinza okwetaaza embogo ssanga lya mbogo Wangi azanyire mmaira akenda semakookiro akokolime gwe yena sirias ettaka lya Buganda aweefuge Katikkiro ati kulaba ajja n'ettafaali wano otegere omanyi omuntu ali mu nnaku omulabira kunywera ku kaseke olaba omuntu ng'alina akaseke omanya obulamu akyabugata kubanga akaseke kaseevinga osobola okusika ng'okanyizeemu tekaleeta nnyo ate akaseke nakazwako ekintu ekyokubiri akaseke kaswaza oyinza oba toyagala kulaga bannayimba nti omazeemu neweerabira byokuli akatokota omanyi ono nagolodde naye nga mwebale kusoma bannange mwebale kwagala misomo mwebale ddala nange nasoma era nina we natuuka saamalayo kuba nti muli bangi lubasaba tukayanire emirimu naye nga nange nina we natuuka ate maliyaki we nasomera nali mugezi nnyo saasembako era saakulembera kaputeringiyo twabanga 6 nga ndi wa 5 mu 5 nga sikulembera kundoga sisemba kungera nalingaawo naye abantu abasinga okutukulemberanga balekamba buli omulugwala n'omuganda bakulembera mu kibiina omulala kibali bagezi nnyo era madamu yasomanga best performance of this term kali kabalanga kantutama nalukwango Josephine first nasoma omulala opia John mulugwala okiwulira ogutu James nga wakusatu okiwulira era abasemanga babanga babiri tulyagoma nawe James mukiga asemba ne munne Isabiri emmuna musoga abasemba teri musoga akulembera mu kibiina n'omukiga anti abakiga ekibasembya balina amanya mawanga amalako tamayina kuwandiika linnya lye tulyagoma nawe kasingereze katulyayiza okulembera naye abaganda bali very creative kyokkola ne bwogenda mirimu egiri mu Buganda ezisinga ekikolebwa abantu abangi ekigatta abantu baganda genda mu makyaki buli pasita muki obwongo bwesera genda mukwogerera firimu buli ayogera muki Muganda genda mukuyimba eddagala ntuusa munnange okuba emyasa alimponya alimbawo libedde mukasango oba olutulutokota Muganda okiwulira obwongo bubeesera teriyo mukiga ayimba ddagala tebabisobola nibakuba kwogerera mupiira era baganda sitiwati Super FM Romansi era obawulira ate abaganda balina obwongo Muganda ayogerera omupiira nolowooza ali ku kisaawe ali London Arsenal yeyina omupiira Arsenal ate bamanyi amanya Tosadi abusumudde Raisa ayawuza laba akatogo raya akuyoddewo bawonye abaganda balina obwongo omukiga abitandika tebamanyi manya Nankogo yaguwa Nankogo bo tebabitegeera Nankogo naguwa nagutera mu miiso atotekamu ebyo bintu byabapukamingi naawe enseke zange tebazikaka zange mbana bisasamba nabyo bange si byakufumba abeeyiyo jabatirayo bosesa mu bayambe gwe byange webiri gwetangalamu omutolo mu paaka okiwulira omanyi omutolo watuuka nga abuuza anyandise motoka we zizaalira naye nga sasa okubalaba ntumira student nga kabiri kolina ka mukwano gwo akeyazise olwa Valentine naye nga alina omutwe omunene kati bwe kakulebera buli bwoseka ne kayiika ku liiso nga bannanga omutwe gwaliiso n'okagga waggulu kakubuulirize nasoma era nsobola okubawayo chance wano naye saali nakoma mu primary era primary we nakoma njagala omutuuka gwesiga science owa P4 obuuzo eri ekibuuzo nkulage nti Maria kinasoma ani alina ekibuuzo P4 tewali budde ani ng'osobola okwogera embuuzo ekibuuzo subject gyewasinga okukola mu primary yinza okwesibako ng'oli mufumbi osoma uba oyogera nekuvaako kuba teri mufumbi yasoma nga gwoli wakawungo omingolinga bumingolinga oti kumbe otudde mu bayizi okiwulira subject gyeweesiga gyewali osinga okukola SST social studies mbozaayo ekibuuzo nkulage nti ndi lubabu soka okankana okijjukire toba pressure tokankana okiwulira be cool okiwulira cool okiwulira wangi nawe komawo nalujja ekikutuuzizza mu maaso kundaba mangu nzijaawo bozaayo ekibuuzo yes sir Science. Okay. P4. Yeah. Watch us every day. P4 mwaka myaka gyawukana. Kitegeere emyaka gye walimu mwaka ki.
9-12-93 kubanga standard zituuka buli mwaka before which year So nasomera emyaka gyonna nedda tetuli mu kumanyagana kubuuziza tufe mwaka ki kale 27 nakyofera naye katamba Kibuuzo. genda maaso. What is a skeleton? A skeleton is a framework of bones. Kubuulira amazima ojja kuddaawo kubuulira ani omulala nze ndi kabaka sa nga wezinze nga atunda bayibuli tula bulungi gasiya buloolo buuza ekibuuzo kadyemu not time SST. yeah What? is nja kukuddako omuzindaawo sooka otereere first correct your grammar omutwe gumulinga akatondo ka sementi ani omulala watukuba amasanyalaze buuza kagyemu wangi taata Name anyone who plant that is propagated by means of leaves. Before. Subject kyeyo Science. ojja kutangaala nga amaaso gakulinga malimu y'omulukulu buuza ebintu ebitegeereka nga tobuuza bintu bya siriyasinisa oli mulwadde kunaabadde ki buuza ebintu ebitegeera puligina nti olova eriifu gwe nyezaamu mu kibuuzo bira siriyasi ebyo ojja kibuuza awo Ekibuuzo kyekyo yes. ogambye otidde embuto name one plant which does what tuwa omuzindaalo omulala bannange wakirongo tuli mu kusoma agweyo musi omulala jangu y'omuzindaalo kijoba oliko olubaale oyinza okulaba nga kumbe emizimu tegyagala muzindaalo guvuddeko amanda gaweddemu emizindaalo gibadde munaana bagitye ate ekyo oli mu kiyimba oleetereno wamma buuza puligina ate obule waateriifu tewali budde yangu wakasiya bulaalo anono nainegwe kiki ekiri kukiki omumu wato gwe naye kuno oyogera ngaomiridde era guganyi na gugunogozeeko yimirira buyimirizi kubanga tibwotuwe oli mutino olinga kadagala k'amaaso One plant that is propagated by means of leaves. Nkiteke mu Luganda. Ekimera kimu nga basimba bikoola. Before. Ekimera kimu nga basimba bikoola. Basimba kikoola. Eyo njaga. Omwana atobye. Ebimera manyi bya nsigo. Oli mulogo. Nga basimba kikoola. Ekyo nakyo kyesipofo yaffe eyo mpya oba kusente nange neeya nomanyi ebizibu byennyina ojja kutundibwa munkoleko buuza ekirala ekyo kikange omuntu omwatansa ebyokubiri obadde kyalinga akola muzula bepologoma kusaati onojjodde ensolo akasajja kambuuzizi puligina ntooba eriifu edefaawo ndakibuuza abaana bange ekibaaba kinkutta omuba bino mbuzaayo omu ani omulala singa kwagala tugendeko mu english science agaanye kagende uno omwana tobeera no ku whatsapp amaalo gaki kamalokola munaddako olamu abakalaba mugumikirizeemu ate olina buggaali bugufeera soma kubuulira owandise luzongo wangi tuno tomanyi yamumaliyaki wati estroxy in food abipo chavisi tonomyamutwe mbonyabonyanaabo otegeera nti manyamba abantu kyekiri wasikaali ndimanyi mukulume masonasonyo kikinawazomanga bendera tula wali kusabe kumuzingaabo
nnyo olina mizani yambize tula wa. Omanye ebeera bwetyo mala ssaako kakodo. Abaana babuuza ebibuuzo. Kakati nze mbadde njagala nnyo construct essentensi ebyo byenjagala naye ombuuza esitoko sitombuuza nga bitu bitalimu endazisa mwe naawe okiwulira njagala construct ewati wawe jangu mutyaba jangu totya jangu mutaala gwali mu kijozi kyaseno jangu wano English. Yeah. I'm going to town. Go. I'm asking. I'm going to town. Alex said. Write the sentence into reported speech. I'm going to town. Alex said. Write the sentence into a reported speech. Alex said, speak a reported speech that you are going what? I'm going to town. Those are the actual words of the speaker. Yeah. Now, Alex said, he write the sentence into a reported speech. They told me you went to town. Reported speech. Alex said that he was going to town by then. Mwakula mutya mubuuza ebintu ebizibu kati nange njagala mbuuzireyo omweyetenda omumanyi oluzungu obadde olina ekibuuzo taata owamaaniyo kale muli mu kyamunaana nawe opio going to what yangu wakosembayo Mariachi is smart. Give it a question tag. Is he? Is it? Nange njagala mbuuzireyo omuntu ve wano ani amanyi oluzungu alwesika mwepanka jangu katamba omanyi wekalakasa nnyo okutu